tulowooza okuzimba naye ate ebiseera ebisinga tetukolera program oba tetukola plan nga tetunaba kutandika kuzimba. Olunaku olwaleero tugenda kuba tutunuulira gwe omuzimbi ozimbye ekizimbe kyo, oyinza okuba nga ozimbye maka oba oyinza okuba nga ozimbye ekizimbe kya business naye ate n'okoma ku musingi oba n'okoma mu makati n'otamaliriza nnyumba yeeyo. Tugenda kuba tutunuulira biki by'olina okwegendereza ng'oyongerako ku nnyumba yeeyo. Otuusa ofunye ku ssente, oyinza kubanga ennyumba ewagikomya mu makati oba wansi ku musingi olw'obuzibu bwa ssente oba olw'ebizibu ebitateeberekeka. So tugenda kuba tutunuulira bw'oba tonnaba gyongerako ng'ofunye ssente ezigyongerako biki by'olina okutunuulira, biki by'olina okwegendereza. Lunaku lwa 6 ssaawa 1:30 nange Maggie Ann katusinkane inginiya Kaziwe Yusufu Kyeyune atubuulire biki by'olina okwegendereza na challenges kizosanga nga otandika ennyumba yeeyo. Tovaawo katugende tumusinkane. Abantu bangi batya okwezimba olw'ebyenfuna by'eggwanga okuseerebwa. Abamu bafunye ssente ate abandi nfuna tennabannunga mu bulungi. Mu mbeera eno bangi bazimbye amayumba okugeza ng'aga bizinesi awamu n'agaaga okusulwamu. Naye ate mu kuzimba bingi ebiba bigenda mu maaso mu byenfuna. Abazimbi abamu ssente ne zibabula nga batandise okuzimba naddala ekizimbe nga kituuse ku musingi oba ku wall plate. Olwo n'ekizimbe ne kibeeraawo okumala akaseera akawanvu okugeza ng'omwaka ogumu oba 5. Awo nno omuzimbi n'addamu okusitula ekizimbe. Mbeera eno nga tonnaba kuddamu kuzimba ekyo ekizimbe kye watandikako edda bingi by'olina okumanya n'okuteeka mu nkola ng'omu ku bakugu mu by'okuzimba Engineer Yusufu Kaziwe bw'annyonnyola. Wano wendi nsisinkana omwami Kaziwe Yusufu. Omwami ono nagamba nti inginiya oba mukugu mu byakuzimba ennyumba yonna etya oba etya. Yono omwami ye mukugu mu buli kikwatagana n'okuzimba. Nsanyusa okukusanga ssebo. Gyebaleko ssebo. Mwami Kaziwe, waliwo omuntu azimba oba abantu abazimba naye ate ennyumba ye n'alemererwa okuba ng'agimaliriza mu kiseera ekyo aba agitandikidde n'agikomya ku musingi oba n'agikomya mu makati. Yandibadde eyegendereza biki okubanga tannaba kutandika kudda ku nnyumba eno oba nga tannaba kutandika kudda mu gizimba biki bye yandibadde yegendereza nga y'omuzimba? Webale nnyo nnyabo. Omuzimbi yenna yenna omuntu azimba ennyumba mwagenda okubeera oba ya bizinesi oba ya kusula mu busuzi nti bw'amala ennyumba n'agireka wali awantu nti yatandika okuzimbako n'agireka awantu n'alemererwa kitegeeza nti bw'akomawo okukola kyo okugitandikako alina okwegendereza okulaba nti material gwe yakozesa tayononese. Abazimbi abasinga babeera nga yatabula omusenyu alina okwegendereza omusenyu gwe yakozesa. Guyinza okubeera nga yateekamu seminti nga mutono. Olinga agamba nti omusenyu ogwo gwe gwamugana okweyongerayo okumaliriza ennyumba. Ayinza okubeera nga ensimbi zakendeera n'agireka wali. Bw'agireka awo awantu kitegeeza nti bw'akomawo genda okugitandikako alina okwegendereza ebintu bye yalekayo. Kati okwetegereza omusingi nga bwe guli oba gukyali mulamu. N'ekirala nti alina okwegendereza okusinziira abazimbi abagitandikako. Kiki otegeeza kubanga olinga agamba abazimbi abo baali tebamuzimbira bulungi n'agikola. Ayinza okubeera nga baali tebamuzimbira bulungi omuntu ne yenyiwa ennyumba. Wali abantu ababeera nga batandika n'abazimbi nga babi ne babeera nga bamusabiriza ssente ezandibadde nga zikola ekintu ekinene agenda okukakana nga zikozeeko akantu akatono. Kati budget ye ayinza okubeera nga yali ya budgeting nti ennyumba erina okutuuka ku roofing level agenda okulaba nga ssente ziggweredde mu musingi. Kitegeeza nti ajja kwenyuwa agireke awo ennyumba. Kati oyo omuzimbi ate kubeera nga either yamubalira bubi oba method enkola gyatandika okukozesa oba batabulanga bubi. Ayinza okubeera nga akasawo kamu yakakozesanga kagaali kamu kati ensimbi nezikola ki neziggwawo. Kati agenda okudda agenda okulaba nga ennyumba kwegamba abeera n'ekigendererwa ekintu nga kimuli mu mutwe nga kigamba nti ennyumba egenda kubeera nga ya bbeeyi nnyo n'abeera nga tasobola kukola ki. Emisenyi gino katugambe omusenyi seminti buli kimu osuubira nti tebisobola byo oba birina kutwala bbanga ki kati katugeze nti nemereddwa mu 2014
ennyumba yange njiressaawo nsobola okujja mu 2018 nentandikiraawo oba biri nnyo bijjawo byonna nenzirayo wansi ku musingi. Of course ennyumba yonna yonna kasitobera nga wagizimbye bulungi nnyo esobola okumala emyaka nga 7 ng'ekyali wali nga silaabu esobola okubeera nga ng'omu n'otandikira wali wagikomye kasita babeera nga bagikozeseza bulungi nnyo entabula nga ebadde ennungi nnyo buli kimu nga bakikoze bulungi nnyo. Waliwo omuntu agamba kati nga ggwe nkumanyidde nnyo mu nzimbisa eno ey'ebyuma waliwo bano abagamba nti ebyuma bino bitalagga ne byonoonekera ne bimenyekamenyeka. Njagala omatiza omulabi wa Akeezimbira nti ekintu kino kituufu oba si kituufu oba birina kutwala bbanga ki okubanga bitalagga. Kati abantu abasinga batera okugamba nti kubanga jjukira ennyumba yaffe eyo twagirekaawo ekyuma kiri kiva wansi si kituufu kiva wansi naye tukirekeddeawo mu bbanga ebyuma bino tebifuna ekyuma ekyo bwe tukijja mu musingi ne kiyimirira kasita client abeera nga tagenda kuddamu kugizimba mangu oba ensimbi zimuweddeko tubisiiga undercoat eyo langi eremesa obutalavu okubeera ku byuma ebyo esobola okubeera nga eyimirira emyaka nga 7 nga tolina bagikola ki kugizimba kitegeeza nti tesobola kukola ki kutalagga. Ekyokulala nti bw'otunulira kati ng'enyo enzimba eyaffe ey'ebyuma nti ogenda okulaba ng'ekyuma ng'ekyo nga kiri mu nkokoto munda tekisobola kutalagga kibeera kibikke kubanga omuntu ekibuuzo ekyo by the way bakibuuzizza nnyo nti ekyuma kino tekitalagga. Abazimba abeetaaga okuzimba n'abaali bazimbyeko oba beetaaga enzimba eno ey'ebyuma kubanga basiimira ddala enzimba eyo naye bayebuuza ekyuma kino tekitalagga gwe bamatize nga gwe inginiya kazibu. N'emitayimbwa najjo gibeera byuma kati oteeberezaamu okubeera nti oli yakozeseza omutayimbwa ekyuma teguli mu gundi eyo hoola eyo munda tuteekamu enkokoto kati bwe gubeera nga guli mutayimbwa guli mu nkokoto oba ekyuma nga kiri mu nkokoto kibeera kibikke tekisobola kutalagga. Ekyokulala nti ebyuma ebyo byolaba nga bwe naggambye tubisiiga undercoat kasa kibeera nga kigenda kubeera nga kigenda kulabika naye ebisinga bibeera munda mu nkokoto n'ekyo ekyuma kyogamba ekibeera holo tuteekamu enkokoto mu makkati. Kati bw'otunulira kati ng'ennyumba ng'eno ogenda okugitunuulira nti twasooka gizimba wansi omusingi ne tugulekaawo ng'emyezi nga 6 kati tugenza okutandika oli yali akyeseetinga kati twagenda okudda era ebyuma nga bw'obiraba byasigala nga bikyali bigumu kuba bibeera bikke ng'ate twapulayingako preservative kwegamba gundi langi etakireetera kukola ki kutalaga. Nga gwe engineer njagala ombuulire abantu bano kubanga amayumba mangi tugalaba nga gakomezeddwa ku musingi agandi ne gakomebwa ku whole plate. Njagala obuulire omuntu bizibu ki abantu abasinga kwe biva okubanga amayumba gaabwe bagakomya mu makati kubanga nsuubira si kirungi nga nawe engineer tokiwagira. Ekisinga ebizibu abazimbi mu Uganda gye basanga nti bakozesa enzimba enkadde ekozesa ssente nnyingi nti omuntu wayandibadde nga akozesa miliyoni nga 5 agenda okukakkana nga akozesa miliyoni 10-15 kitegeeza nti tasobola kumalako. Kiki otegeeza enzimba enkadde? Enzimba enkadde nti kati nga ffe tulina enzimba eyaffe ekozesa ebyuma nti kolomu bw'otunulira kati nga kolomu ng'eyo nti yandibadde nga etwala emitwalo nga 4 ffe oyinza okukozesa emitwalo 12 oba 12 n'ekitundu kitegeeza nti obeera osavinze kitegeeza nti obeera ng'olina ssente entono kitero ennyumba ojja gimala mangu ku ssente entono naye abantu abasinga bagenda ne bakozesa enkola enkadde enkokoto nga nnyingi buli kimu kinene bulooka bakozesa nnyingi ogenda okukakkana nga alemereddwa okukola ki okumaliriza ennyumba ye. Naye kati ffe enkola eyaffe abantu abasinga kati nga bw'otunuulira n'ennyumba akozeseza ssente entono yandibadde nga ekozesa ssente nnyingi akozeseza half nga bw'ogiraba nnyumba nnene nnyo era ne bw'ogitunuulira ngumu nnyo naye ng'akozeseza ssente entono tekitegeeza nti olw'okuba okozeseza ssente entono okozeseza material amabi. Ffe amatirio gaffe tugakozesa nga malungi ng'era nga ga ssente entono kitegeeza nti omuntu ajja kubeera ng'akola ki amaliriza ennyumba. Ennyumba nga bw'ogiraba nga bw'eri ennene essaawa zino twakagikozesa miliyoni 4 nga bw'ogiraba nnene nnyo erina terasi eri waggulu naye kati nga bw'ogiraba temuli mu mitayimbwa byuma. Omuntu agenda n'agamba nti munnaye bwe nagenze wa mwami kazibu ssente zayogera ku mpewo
ate ngendo okutukayo nga nsedde kama awo yabeera akulimba babeera omanya abantu abasinga bababuzaabuza ffe ebintu byonna byonna tubikola wamu tugenda ne tugula ebyuma nga tuline customer era mulaga enkekkereza twagala nnyo oli ajja nga basooka mumaliramu mu nkola eri enkadde naffe tumukolere eyaffe then abeere ng'akola ki ageraageranya. Mwami Kazibwe okuddayo ku kibuuzo kiri nti omuntu aba ennyumba yagikomeza ku musingi oba agikomeza mu makati n'atagimaliriza ennyumba bw'ebanga etutte emyaka 10 ng'eri ku musingi oba ng'eri mu makati nga sinnabagimaliriza kituufu oba nnyina kubanga oba nkibuuze ntya nnyina kutandikirawo oba ennyumba eno nnyina ogisendawo bebeera nga nnyumba ya bizinesi ekigamba nti okola arcade olina kumala kuyita abakugu ne bamala okugiraba balabe nga oba omusingi wagukola bulungi oyita ba engineers ne bagitestinga wali ebyuma ebikozesebwa okutestinga obugumu bwaki ba foundation oba nkokoto oba ekyakola ekyogamba byanjawulo ennyumba ey'okusulamu n'ennyumba ya bizinesi yebizimbisa ennyumba legambe nti ogenda kuteekako emyaliro 6 tebeera ngeno ennyumba gy'ogenda okusulamu eya bangalo bibeera byanjawulo era ebeera esitudde obuzito nga bungi ate akayumba buno obwa bangalo kabeera akayumba katono katosobola kuva eri noga nti banzimbira ennyumba yange emyaka 10 leka ntandikaawo nteekeko ekizimbe kya myaliro 7 ojja kutta abantu kitegeeza nti oli alina okubeera ng'akola ki amala gitestinga so kati byebyo omuntu byalina okubanga alina okwegendereza kuba abantu abikola bati abantu abasinga bajja buzzi n'atandika okukola ki okuzimba kivuula nga ebizimbe bikola ki bigwa atandikira bebeera bangalo era alina okubeera nga akozesa abakugu babeerako naye obukugu bwayo bubeera butono kubanga ko kabeera ka bangalo osobola okulaba nti engineer asobola okulaba nti enkokoto emala oba tekola ki temala naye kati ngabira ebizimbe ebibeera ebinene olina kukozesa obukugu bwa kika kya waggulu nnyo. Omulabi wa programu Akeezimbira twebuuza omwami ono atubuulira bw'obanga wazimba ennyumba yo n'otuuka mu makati n'olemera ziyinza okuba ensimbi biyinza okuba ebizibu ebitateberekeka kubanga byebizibu byetusanga twebuuza biki byolina okwegendereza ng'oyongerako ennyumba yeeyo oba ng'ogimaliriza katugendeko mu kuwumula tukomewo tugende mu maaso atubuulira ate ebirala ebisinga ku ebyo taba